Getufuna ebyawizomanizo bitabuse USA gye yagenda maziga merera akatambi kengendo okubeera nga bwentyo nkuzanyira mu maaso awo naye nga nkusaba subscribing gwatannaba nawe atannalikinga video gena maaso bwotyo obere nga ogimpera like. You get your bag, Mama. I want to go home. Hey, Mama, I want to go fucking home. Pussy. Mama, so go take me home, nigga. I want to go home. Pussy. Bombo class. Bombo class. Say, call police. Pussy. Take me home. Yeah. Take me home. Take me home. Take me to my home. Right. No. Yeah, no. Right. No. Hey, let's go. Let's go to another place, or maybe where I can find peace. Let me go to peace. Maybe this is not peace. Let me go. Maybe. Yeah. Wizo Manizo bwatyo ye yali yagendera ku muganda we Dr. Jose Chameleon mu America okusobola okubeera nga amujjanjaba mu bufunze yagendanga omujjanjabi ne wetwogerera omukulu yandibanga abikoye akoya America ayagala kukomawo waka asobola okubeera nga addamu okunyumirwa obulamu ne famire ye kankwongereyo katambi katono nnyo amantu ali waka kirabika nkwagala nnyo Mama Julie. I love you so much. Mami nkubulire mukyala wange bagenda namunzibako ndi wano nga tasinyumirwanga mami umperezanga endogoyi. I don't like people in my house. Mami nange ennyumba yange nagirekayo ewaka nkwagala nnyo. Don't disrespect me. Mama ntwale ewaka sijja kukubira ade n'essemo sijja kukubira ade n'essemu mami wange nkakoze kyensobola kyonna olaba najja luli nga ndi munaku nesasobola kusigala mu America. Mami wange nkwagala nnyo kinnumye mbu I'm even talking shit ekitegeera mama mukyala wange mukyala waffe ntwala ewaka ngenda ewaka mukyala wange bagenda namunzibako onyemiza ogulidde bamuyitani bwesheke muganda wange nomugulya engoye zakakaaga mukyala wange yeetaaga just akamotoka let me go home and hustle ntwala ewaka nkwagala nnyo Mama Julie. Nze ondaba muganda wo mutabani wo nkwagala nnyo Mama Julie naye nga nkoye wamma ntwale ewaka ngayo nwanzijayo Chameleon aba yakyaliwo zama sijja kusigala wano nga sinyumirwa wamma ntwale ewaka ndabe ku baana bange abaana bo balina ne courage ekwata essimu ne bandicodinga ntamidde nyumiddwamu. It's just one night. Mama ntwale ewaka mami wange nsaba ntwale ewaka kwagala nnyo nga bwe neyagala. Embalaba mugule engato za $2,200 ngenda kuwa my woman home. I'm so sorry. I take back. Amanziza ewaka nze sabasaba kundeeta wano ntwani w'amanjo n'omulaba sabasaba najjako ne wano era nenzirayo eka because I found this place nice for me. Mama me okay no. Oh, I'm sorry for whatever I did last night. It's just for one night. Kwagala nnyo. Nsonyiwa amabenzi. Ndi mutabani wo. Kwagala nnyo. Mama, it's like I miss home, my love. I have to go.
I love you. Mu katambi kengendo okuddamu okulaga maaso awo omukyala Juliet Zawedde avuddemu omwasi mukambwe mukko akatami ngenda beera nga nkakuwa butereevu ne kansubire omukulu Wizo Manizo osobodde okumwerabirako ekyamazima kyo bw'owuliriza vidiyo ezo zenva okuzannyira owulira nga ddala omusajja ali mu bulumi obw'ekitalo omusajja amiisinga famire ye omusajja ayagala kubeera nga mu Amerika avaayo akomewo ku butaka ayagala sisinkana baana be ayagala kusisinkana mukyala we baddemu munnange ate bafune essanyu kinajjukirwa nti Wizo Manizo kumpi amaze emyezi ng'ebiri n'ekitundu ng'ali mu Amerika gye yagenda okubeera nga ajjanjaba muganda we naye we kituuse alabye nga kiyitiridde takyafuna ku ddembe takyetaaya kwegamba ate ng'eno ewaka abeera yeetaaya bulungi nnyo nnyo nga bw'okiwulira yalaga nti abikooye kankwongere ku katambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Nze sina kyembeetaagako nze nga Zawedde Juliet. Buli kimu nkiyina. I work for the federal government and state. I own about 50 transportation cars. My company makes over 20 million a year. Wemana kwagala nenkuyamba ng'omuntu I sponsored you, it was out of love and kindness. Naye wokola ebikolobero in the public abantu ne banvuma because of you, that's a no-no. I'm a married woman with children. I respect myself. Abaana bange bayinza okuba tebategeera Luganda oba tebalwogera, but someday they might get to understand what people are saying. Ebintu bye banteekawo ku social media tebirivaako bisigalako. Muwulira mundeke simanyi kuyomba simanyi kukola ntalo. I'm just an innocent soul who is down to earth. Temunkabya maziga because you're making my life miserable. Enough is enough. Abuterevu nnyo oyo nno ye mukyala Juliet Zawedde mu bigambo bye kansubire osobodde okubeera nga omwewulirirako naye agamba nti ekyamazima kyo akooye akooye era ekimala kimala ako nno ke katambi akakafuluma ak'omukyala Juliet Zawedde nga naye agamba ekyamazima naye abikooye ebyaba Wizo Manizo okubeera nga bwe batyo bamujolonganga olutatadde kankwongereyo n'akatambi kamu kokka n'oluvannyuma nkomewo ate nkusiibule. Yes, tegina sister muganda wange Wizo Manizo wano awamma waliwo kasito ekenda kasakulatinga naye nga awamma ebyaddala wamma njaga kusooka okweyanza Julie Zawedde muganda wange sister wange bambi yebale byonna byakoze omulwadde asambagala bambi naye lwakuba wamma nkooye ama Christmas sajja n'abaana bange New Year nakoma balabala sitiya banayenga wala nnyo wamma mpulira nze ntende waliddwa wamma njagala kuddaka ene palasa atandikiraawo ekirungi mu Amerika munnaabwe atandikira wamma dagina esama nkooye I'm sick and tired ne muchalange banamuntwalako wamma nkwagala nnyo. Greetings from Boston, Massachusetts. Abalala kye bali mu kwogera big up. Kale nno oyo ye mukulu Wizo yabadde akusimu n'omwami Daginais ng'amunnyonnyola ku nsonga ezabaddewo ku lwaki obutambi obwo bwafulumye bwemuva okulabika nga mwanatu mulaba. Mukulu ategeezezza nti ekyamazima yakooye Amerika ekisookera ddala ategeezezza nti amiisinga famire ye amiisinga abaana be amiisinga ne mukyala we tamanyi nti oba anaamusanga yagamba omukyala bayinza okumumubbako mu bintu eby'ekisiru eri gye yagenda. Myezi 2 gy'abadde amazeeyo ng'ali mu kubeera nga ajjanjaba muganda we Dr. Jose Chameleone. Kakati mugetufuna gogalaga nti omukulu ono okutuuka okwekyanga mbu yabadde ategese pate ekiro ekyakeesezza olunaku olwaleero. Juliet Zawedde n'amugwamu lubona tiyategese pate
n'ayita abantu bangi, n'ayita mikwano gye, kyokka mbu eyo pate yagitegese mu maka aga Juliet Zawedde, kyokka nga tasoose funa lukusa kuva ew'omukyalo ono Juliet Zawedde. Kakati Juliet Zawedde bwe yazze yabadde alina kuba bukubi mmeeza na kunenya mukulu ku lwaki yategese pate nga tasoose kubeera nga amwebuuzaako. Kati kyankalanyiza nnyo Wizo Manizo n'alaba nga ye eri gy'ali atalina ddembe. Jjukira bwe babeera ku butaka wano eddembe liba lingi nnyo, mwenge banywa nga we baagala, enjaga bakuba nga we baagala, naye kati eri amateeka gaba mangi, engeri gye kiri nti ali mu maka ga muntu. Naye ng'ekyasinza okubeera nga kireeta obuzibu kyekyo kyennyini ekyokubeera nga yabadde ategese pate n'ayita abantu ab'enjawulo mu maka ga Juliet Zawedde, kyokka nga tasoose kubeera nga bw'atyo amwebuuzaako. Ne mu audio zimuva okubeera nga amuwuliriza, omukulu agamba nti n'abaana aba Juliet Zawedde babadde bamumanyira mu ngeri emu oba endala, oba nga bamuyisaamu amaaso, naddala mu kaseera ako ng'atamidde nga bamukwata bu vidiyo, kwegamba nga tateekeddwa kubeera nga mwanattu anyumirwamu nga omuntu. So omusajja n'agamba njagala kudda waka gye neeyagalira, gye njogera ekigambo nga kyekiri fayino, nga kyenjogedde kyekiri fayino. Bwe kuba kuba pate ebeere pate, bwe kuba kuba masada gabeere masada, bwe kuba kuba kyenge kibeere kyenge, wabula sijja beera wano we bakola ki, we banfugira buli kaseera, njagala kuddaka. Era ayongeddeko n'agamba nti n'omukulu Palaso yandibadde atandikira awo, nti ye akooye, at least Palaso alinnye ajje naye atandikira awo abeere nga ajjanjaba muganda we, naye ye we twogerera yandiba nga mwanattu abikooye. Kakati nsaba ogende mu comment section tubeere ng'ensonga bwe zityo tuzikubaganyaako ebirowoozo, kuba okusinziira ku comments abantu ze bali mu kukola olaba nga abamu bawagira omukulu Wizo Manizo ku kino kyakoze, nga bagamba ekyamazima kyo omusajja alabika amisinga family, ate abalala nga bagamba nti Wizo Manizo wano aba akozeemu bubi okulekayo muganda we mu ddwaliro, nga muganda we wano twalaba yamuwa V8, muganda we abadde amwagala nnyo, yandimubeereddewo nti mpaka lwanaawona. Kakati gwe owa nsonga ki zino ensonga eziri mugenda maaso? Genda mu comment section otuwe ekiteeso kyo, gwolowooza Wizo Manizo wano akozeemu bulungi oba akozeemu bubi? Tuwe ndowoozayo buterevu wansi awo mu comment section. Ninga omusajja mu ngeri emu oba endala mutuufu, ekyamazima amiisinga famire ye, amiisinga abaana be, amiisinga mukyala we, yeetaaga okubeera nga bw'atyo akomawo ku butaka. Ate nga ne mugetufuna Dr. Jose Chameleone embeera simbi nnyo okusinziira bwe yagenda, waliwo ko improvement era ali mu stages ezisembayo okubeera nga mwanattu awonera ddala. So omukulu bw'agamba nti ayagala kukomawo, ekyamazima bamukkirize abeere nga bw'atyo akomawo, kuba mukimanyi mwena kye kitegeeza okubeera nga tolina famire yo, ekyamazima obeera ogimiisinga nnyo. Buterevu ku Mukutu Jika Media kw'obadde, nkusaba subscribe nga atannaba, naawe atannalayikinga video, genda maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga. Mubeere bulungi, mweraba.